ate obukama bwa Tooro buli mu kukungubaga oluvannyuma lw'okuzaama kw'Omulangira Mugenyi Jime atwoki. Ono yaseerera ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde era nga omubiri gwe guggiddwa mu maka ga Uganda Funeral Services ne gutwalibwa mu maka ge Kyengera. Obukama bwa Tooro buli mu kukungubaga oluvannyuma lw'okufiirwa Omulangira omukulu Mugenyi atwoki Jime ngono muganda we yali omukama wa Tooro Patrick Kaboyo. Mugenyi atwoki who passed away on Wednesday last week. Now we are here at Uganda Funeral Services. Yafudde ku lunaku lwokusatu ng'omulambo gulwadde okukumibwa aba kampuni ekola ku mirambo. Ab'enganda nga bakulembeddwa Omumbejja Elizabeth Bagaya ne Damali Ndoyo Kyeya bagenzeyo okubaka eriiso evannyuma. Oluvannyuma gwogiddwa Entinda ne gutwalibwa mu maka ge Kyengera mu Nnabaziza zooni abantu gye bakumye olumbe. Mugenyi bamwogeddeko ng'omusajja abadde omuvumu atayagaliza. Sinza okuteekeddwa munnaddiini akubiriza mulekwa okubeera abagumu baleme okukungubaga nnyo wabula bajaguze olw'obulamu wamu n'ebintu by'alese akoledde eggwanga. Kubanga eriyo abatatuuse mu myaka gy'alimu n'ebyakoze nga tebabikoze. But we thank God for his life. Asabye abantu b'ennenye era beteekera olunaku olusembayo ku nsi. Dawudi bwe yatunuulira obulamu bw'ensi bwe yatambuliramu bwalimu okusoomozebwa kungi nnyo. Ng'atambula mu nsi muno yalaba nga waliwo gw'alina okwesiga Katonda. Omugenzi bagenda kusabira omwoyo gwe ku kanisa All Saints e Nakasero bwe banaavaayo bagende e Fortportal gy'agenda okuziikibwa ku lunaku olwokuna. Ebyo nga biri bityo abooluganda lwa Hajji Bumaali Sseggujja w'emyaka 7 bali mu kukungubaga. Ono yafiiridde Mekka. Ono yasitula wamu ne banne ku kisaawe Entebbe ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Okuva e Madiina okugenda e Makka ngamba tuli mu bbaasi natuuka e Makka. Tutuuseeko mu maka ge agasangibwa Kibuye Kakiri mu disitulikiti ya Kiso. Mukyala we Hajjati Mariam Nantume Mwajuma n'atubuulira nga bba bw'aludde ng'atawaanyizibwa obulwadde bwa puresha. Nenga talina eri pressure gy'ogamba ate talina kirwadde kyonna apart from okubeera nti abadde alumizibwa agamba. Ategeeza nti bo lwatuuka e Saudi Arabia n'atandika okukola emikolo bulungi kyokka n'alumbibwa obulwadde n'addusibwa mu ddwaliro gyafiiridde era ne bamuziikayo. Muleeta Mwarafa ng'ali mu kkoma banasooka ne mugabe bamutuusiza Mwarafa mumpaako njogereko naye olw'ekyama ye akimanyi nti oli ali mu kkoma tasobola kwogera. Muwala we Aisha Bukenya amwogeddeko ng'abadde omusajja ow'ekisa nga ne we yali agenda okulamaga yasooka kubasiibula bonna. Ye mukyala mukulu Saafina n'abaweesi bino byonna okutuukawo abadde mu ddwaliro e Mulago oluvannyuma lw'okufuna akabenje n'amenyeko omukono. Omugenzi mmeeya w'e Kakiri Muhammad Kiseeka Bantu Balamu amwogeddeko ng'abadde omusajja omuntu mulamu. Hajji Sseggujja yatuyamba nnyo mu buto bwaffe ayambye nnyo ekika kye era abadde ayagala nnyo abantu. Rebecca Kyobutungi ne Kizawire be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.